Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sinti bakubo oveyo bajjeyo, wabula bakubo oveyo obeere nabo. Abasinga ekibakubya bannaabwe lwaki atusokkako. Tebakuba nti baagala ekyo ky'oli, era tebakuwalana nti bakuwalana omulimo gw'olina bagubeere. Kankuwa ekyokulabirako si kya byabufuzi. Abantu bonna boolaba bavuma Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamuvuma nti baagala kubeera kyali, era bamanyi tebasobola kibeera. Naye bagamba oguvubuka gwe tulabye wano nga tuli ffenna gugenda gutya e Geneva, gugenda gutya ku Harvard, gugenda gutya ne guwugira mu mazzi g'e Germany. Gukomewo tubeere ffenna mu nnaku abantu batwagala tubonaabona nabo, era bajja kwagala ng'oli munaku munnaabwe, bajja kwagala ng'olya nabo akawunga. Bw'onaatandika okulya ku ttooke olwo weepanka. Lw'olya nabo akawunga teweepanka. Lw'onaatandika okuvuga ku mmotoka ng'obalese ku bigere, ojja basanga mu sitenseni obakubira eŋŋombe bagende kasajjako kalabye soboka kuba ŋŋombe gwe muleka ajja kuka. Bw'onaavaamu n'obabuuza ng'ogirese wale kati se bavuddemu mbw atwebuze tumulabi bwe yandiisewo tetwandibaddewo. Bw'onaatambula ng'ossiza endabirwamu obawuubire nti amaayo gano, naye ng'akuvuma amaayo tagulanga wadde ku bokisa bajaaji. Bw'onaaga nti endabirwamu zambuse waggulu nga gana embwa eyo yeepanka sebo kati embwa endabirwamu azambusiza waggulu, ffe tuli baakakiiro. Kitegeeza eyo y'ensi gye tulimu. Abantu tebali twagala nga tubasukkulumyeko. Abantu bwe tubadde tuli ebijanjalo baagala tulaba nga tusigadde tulya nabo ebijanjalo. Mulabe w'omukazi omufumbo gwe bakubye embaga asooka yoyo gwe babadde beetunda omulese mu nnaku, era ajja kwogera dda temungi abadde akukwatako. Oyo gwolaba abadde yeetunda, era nze nsaasira amututte. Kale osaasira amututte, gwani akututte? Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka, kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola, oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo, ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko ŋŋanda. Ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde, gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko. Weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955. Be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Tukwaniriza oluganda aliyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo, omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda aliyeyo
Otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okukutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe, omanye ekikuluma, osirike. Njagala kusooka kwebaza baganda baffe. Tulina enteekateeka ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogw'omwenda tugenda kubeera ku Divine Hotel ku Lubaga Road. N'olwekyo mbayita mwenna mikwano gya Lugonviizi Show, abantu ba Lugonviizi Show, mujje tubeerewo. Okuyingira kwa bwereere, tewali kusasuza, tewali kyonna kye weetaaga. Jangu ne famire yo, jangu n'abaana bo. Tugenda kubeera ku Divine Hotel awo ku Lubaga Road nga ku Popopo. Bw'otuuka ku Popopo, bw'oba ova ku sayidi y'eno Ekibuye mu Ndeeba, wooteri eddako awo, otambulira butambulizi awo, wooteri eddako bagiyita Divine Hotel, we tugenda okubeera nga tulyamu, nga tuwayamu, nga tunyumyamu n'abaana abasikosel, n'abazadde abalina abaana basikosel, okubazzaamu amaanyi, okubabudaabuda, okuwaanyisiganya abaana bano, abazadde bano okuwaanyisiganya. Nkowoola abazadde mwenna abalina abaana abalina sikosel, nkowoola abantu mwenna abalina akantu ako ka sikosel nalubiri, temubulayo ku olwo. Ng'ennaku z'omwezi 30 tugenda kubeera ku Divine Hotel. Okuyingira kwa bwereere, tugenda kulya, tugenda kunywa, tugenda kuwulira ebigambo, tugenda kunyumya, tugenda kuwaŋŋana amagezi, tugenda kweruŋŋamya. Ng'ennaku z'omwezi 30 lujja kuba Lwakutaano. Nkusaba ku olwo tulumyuse tubeerewo. Abali mu mukwano, abateekateeka okufumbiriganwa, abafumba olwedda abatannazaala, abafumba abalina abaana kababeere nga balamu, abazadde abalina abaana basikosel, abantu nga muli basikosel nga mukuze, na mwenna ku lwange ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogw'omwenda lugenda kubeera Lwakutaano. Tugenda kubeera ku Divine Hotel awo ku Lubaga Road. Okuyingira kwa bwereere, tutandika ku ssaawa 4, jangu obeere ng'otuuse. Enteekateeka ku ssaawa 4 zigenda kuba zitandise. Tujja kufuna ekyemisana ekisava, tugenda kufuna okwogera okuva mu bantu ab'enjawulo. Abayiseeko mu kusoomoozebwa kwekumu, tugenda kufuna okwogera okuva mu bazadde ab'enjawulo. Ababaddeko n'abaana abasikosel, tugenda kufuna okwogera okuva mu bantu abakuze ne sikosel. Tugenda kufuna okwogera okuva mu baana abayita mu mbeera eno. N'olwekyo nkuyita mukwano ku lwange ennaku z'omwezi 3, jangu tubeerewo. Mikwano gya Lugonviizi Show okuva mu bitundu eby'enjawulo tubasuubira okubeera naffe ku olwo olwange ennaku z'omwezi 30. Okuyingira kugenda kuba kwa bwereere, tewali kusasuza wadde n'ekimu. Okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu zino 0709 66 85 66, 0709 66 85 66, oba ku ya MTN era ng'osobola n'ogikozesa ku WhatsApp eya 0775 444 987, 0775 444 987. Nze gwe ffe basanyufu. Wesiri wootali wetutali tebalina ssanyu. Nga 3 omwezi guno ogw'omwenda lugenda kuba Lwakutaano, olusemba mwezi guno tugenda kubeera ku Divine Hotel ku Lubaga Road by ssaawa 4 banga otuuse. Okuyingira kwa bwereere. Mwebale nnyo. Maaso awo ngenda kubawa ku mannya g'abantu abagambye nti Mwami Lugonvu togenda kutambula wekka mu kino, naffe katubeerewo. Waakiri akatono ke nnina, oba kanaagulira baana bano ddagala, oba kanaagulira baana bano sowaani ya mmere, oba kanaabagulira giraasi ya juice, kubanga tugenda kulya tugenda kunywa ate nga tewali
kusasuza. Maaso awo nja kusobola okuba nga nkuwa amannya ag'abantu bano. Mbayise mu bungi, mujje tubeereyo, mujje tunyumirwe, tumanyagane, tuwuliziganye. Nze owammwe Ssentongo Lugonvu, nze mbayise. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyooyoota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli Natete opposite Olcom petrol station. Esimu noti 776-858-20 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858-20 oba noti 752-313-0 Focus Construction Company. Let's build the future. Abantu baagala tulaba nga buli kaseera tufaanana nga bo, nga buli kaseera tulinga bo, nga buli kaseera tubonaabona nabo. Kitegeeza nti buli lw'oyambuka abalabe bawera. Naye abalaba abo abazze mu bulamu bwo tebazze mu bulamu bwo nti bakkuba oveeyo baddeyo. Komawo tuye ffenna kasasiro. Era bangi bw'onaabeera ku kyeyeebweru ne bakusaba ssente emirundi mingi nga tozibawa nga bagamba lwaki tokomawo, ssente balina kye bakuteekeddeteekedde Uganda. Komawo tusibe ffenna enjala tubeere bakireereesa. Awo ensi weetwagalira. Naye naawe weeyagala? Lwaki owuliriza abatakwagala bakujje ku mulamu? Ensi esobola okukuba n'ekulowooza nti by'okola bibi. Abo abakkuba n'obagamba bakolage ebirungi by'olina okukola nga tebabirina. Abo abakkuba abayinza okujja ku by'olowooza ebirungi nga tonnaba kubivaako sooka obatunuulire. Oyo akulowoozesa nti kyokola kikyamu sooka otunuulire akuvuma. Ayinza okukuvumira omulimu gw'okola naye ng'ate ye talina gwakola. Ayinza okukuvumira chips z'otunda nga ye yeerenga. Omusajja asobola okulowooza nti ku kkubo toliiko obulungi n'akuvumya emmotoka yo gyayo kisiyenta kyo. Mukama, akamotoka ke wampanga njagala ekitegeeza kipapula babivuma gyayo ekipapula kyo gyayo olunyiinkuulirwo. Naye ng'akuvuma n'omutto emabega gusesembusa avuga yalooni ngamba boda. Kati nga tonnaggwamu ssuubi n'amaanyi mutunuulire akuvuma. Kyafa ayagala mufaanana. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.